Infomedia yafetu kusensonga. Nze nali musud bampitanga mu Sudan nali nalo era bampirawo erinnya rongo namba we gwe nakuba nemmenya jjo amumenye emba bagamba oyo mulugwa bampitanga mu oyo mulugwa ala mubi rongo namba oyo era erinnya naye bampitanga kusule bampitanga rongo namba nga nkubira uli mu era gwegende mengo obuze rongo namba gutuka katale obuze rongo namba ne kati saze niya bakyalitya ze nali nakabuli ninga kali akabuli kava wali ntino nali nekola ki nechawa mulo na mula bisamu na musale chupa najikuba wansi njimufumita najikuba nenjijako kino kibotom nenjimufumita twagenda okulabisamu keyo offer twatugenda olabisamu wa mobile money nankuseyo ne mobile money mazo kubanga nga bwakajirirawo tumanyi baba ne bochi mungi abo badogo so kati twagenda tulabisaka wala bannange katonda natuvamu dogo ne bamukwata bamukuba kati nze nalina mu sente mu mpale yana emitwalo 5 nenzukawo mutwali mu katale mwennyini awo nenzuka nenzikwasa mukadde mugagije emitwalo 5 ogalaba nkweka esala kiro zaize sawanga 12 ho nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete feba noddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeko n'ebipya beeyira yisi ku bintu byaffe byonna bitutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'ebyamasanyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share songa mu abava ejjinja Mbale Iganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 955 Nyamusanvu 5 yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow, it is always very comfortable. It's a Tamale and Sons. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akulira abasabo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Obo bujambya batazo tambula ffe twatambulanga nabo muno omulimu egugana yevaayo namachete evaayo mubiranga mu bujambya bwamwe emirimu egu waliwo emirimu gigenda ne mugasanga bakyali nga bakabuli bakolamu nga mujjayo machete kati machete noba bakolamu obunyama bwo nalimu ne katero nalimu koko bwa katero nga ntambula neki n'amasada gange nga era ebibiri ebyokukyambwa ebigaana atisiko ntunda amasada gange waliwo byagananga ebyokukyambwa waliwo byagananga ne muvaayo nga mukubye obusabuli busawo ke mukubye bonna mulimu gapapula waliwo ebigaana mubye buno ntino bu Itel bu Nokia okusooka ti nenga waliwo byalama waliwo okubanga esawo nga mulimu milioni 3 mulimu milioni 10 so twakuba mangere mwalimu bazaali 15 eza euro at time wabeyo kiyama nga tineka kamera mangere twamusaka kwa Muniji yalina omuddugavu manyi bino ntino muddugavu muzungu wazo mutambuza Uganda is peaceful omisambu bupala wale twabagwa ola ku 9 degrees nga bakirire bakirayo kamuni wali wakabala kabaita Muniji wakawulira kukakuba mama na 5 wanga mutabulayo yamu okateke kangame yamukuba bat omudugavu yadi mwale mu mateddo mubala tuba twakubaza edda ya steppinga mu katono ati nakuba mangere yagweri omudugavu yaduka naleka munne so ntumukuba ntumukyambwa bulungi ntugabana naye kyenjukire kigambo ekyankomako waliwo ababoda bali bapakinzaawo wetwadduka ne bagamba gabbimwe bajja batta kigambako ne kansigako ngamba gabbimwe kama kyakumye tunoonya opportunities twale nga tuyamba abaana tutasa abaana buli mwana gwolaba wano wakuluguudo amba bakanyuga kasasiro abamu
story ba single mothers bangi acho bagana denja ko Saturday abali tunabudde kubanga obadde ogenda basangawo bonna abasinga nina abaana ku Lubirya wapasa wakawaka nina abaana Emengo nina abaana Wodi Kampala nina abaana ku Bulamu ku St. Joseph nawo nkaga mu musanvu abasoma ako polisi ya Kakampa bali ba Steph Father waka kaisako akaistusake byobulisamanyi wecho ekivuga ekyo bakisula kasasiro mazina kyemyaka ena kinga kizolo so kati story nyingi z'abaana naye kubanga nange gye nava lolwe njijja nenga abaana bano ku street banagwako abaana ku street kungulo tebasobola kugwako kubanga yafuka business eri abamu ate eri abakungu abamu ba government kubanga sente z'abaana b'okungudo zifuluma buli mwaka kuba bino bituwira nsimanya bana omuntu gwabeera bakolera abo mwe balina abo kusinga bakalamoja babajjeri obulawo bw'obukalamoja obwo buva eri mu kyalo nga babulese commission ekola ekyo era balina ne society zaabwe era obeggulo olaba nnyo abakalamoja abo nga beebase mu bukutya nga ate abaana bafa abo balaba ku street nga bambadde bubi nga basabiza ekiro tobalabako naye ate bano abaana beewaffe bano bo basanga mu mukutya baba n'ebiveera era ogenda mu kisenyi okuyisaako mu kisenyi nekuyisakawo mu kisenyi nekuyisako Mengo awo era abaana abo buli omu aba nekutiya ye ekutiya ekyo kikulya kyomulaba bwe buba obuliri ekiro mwayingira wali ebwayisaawo so kati abaana ekibatwala ku ngudo ensonga nyingi nnyo abamu bazadde baabwe baafa bataata ba anko ne batwala ebyabwe abamu baloge abamu step mothers baloga abaana abamu bazaalibwa ku ngudo nga maama yali mwana ku street abamu abalalu nabo bazaala ne bamukwata n'azaala akana kana akakulizaawo abamalaya bazaala abamu ne basuula so kati ate kati omujiji gw'abazadde abatalina sente zirabirira family zaabwe nga bazadde nyingi ogwo gw'abakyala aba families ezikulidde mu ghetto tugeze Mulago Nsoobo omwo nti Katanga abazadde be bazaala abaana bangi kati ate basobola balabirira kati obwana butuuka ne butandika okwenoonya waliwo business eriwo nti no kuŋŋaanya ebicupa ne biwerako kati abaana bo ne beesanga nga ku luguudo kwe bakulidde kwe basiraaniridde ne bafuuka ba street boys. Kwasi before media tugusa ensonga muzukulu wakawajanze nkubuzaako Salongo tulina papa amanyiddwa nga papa kuveere kasoma bodizeeri ku stage papa okikozo tukubanga omanyikiddwa nga papa munange nze we natandika we nava ku bbala nendokoka story empanvu naye natandika okuyamba abantu ndi muyimbi wa gospel mukama nyama kino we nalokoka bwe nti nenkubirawo hit ene waffe mu gospel babita salvation nimba batambula nnyo yani bampita mbasumba pastor Kayanje ne bampita pastor Swada ne bampita ngate bona bampa ku sente zijikira musumba kai bampita nampa milioni 7 kati nze sente zinafunanga atola story yange nava ku street story yange kubanga nze ku church najja ndi mwana street pure elifanja bikuwa ngani mwana ghetto ni naga vili ngandi pure kati abanda bakuba muzei pastor Bugembe yanda aba kati we naterera ate bagenda okwewunya ate nga nzizeeyo ate nga ngenze kima bannaffe era ze pastor Bugembe yampa award emyaka 3 nga buli award yagamba man of the year kati nze naba man of the year emirundi 3 nenge ekimpesa mutima gwe nalina nti nayambangako kati okuyambangako kyoba nina engato 2 zepeya nenjijamu nenjiwa omuntu era zinagijanga okukyaki nenga abakazi abasiimula church abeera buli omu agenda nyajaga papa sinabakulya nomwaye 15 nomwaye 2 kati anyangwiranga okuwa sente kati omwe najja erinnya papa kati ate nenesanga ate kati ninsaazo nina abaana 3.5 SB4 bendabirira 3.5 era abo ndio omuso omukulaga abali mu masomero abali mu bisulo wabo nakwaga nalo 216 wabana bemperedde okuva 217 paka guno nga namutandika ko P7 kati ngagala tula senior 6
nina n'aba campus so kati kyekyanfuula taata kyali kirooto kyange nnyo naye simanyi ne mukyala wange bayiza twalina ekirooto ekyo tutandikire wano andi simanyi naye sinnafa yakituukiriza linnya lya ali waggulu tuli ne papa Apostle Zion obulamu bwe awangalidde ku street bingi nnyo bikolebwa ku street byetuwulira andi bingi byetutamanyi oba oli awo ng'ababikola bano si kwagala kwabwe wabula nga batugambye nti abamu babeerako eddogo abalala babeerako mbeera n'abalala bazaalibwa okwo bakuzaalibwa okwo abalala abo babakwata tebazaala abantu so gwe street ogigendako otya akati nze ogenda ku street munange nze nno street ate njigenze ku bukulu kyewuunyisa nasira nabo mu bukulu kati nakwira mu maka gaga taata wange ne step mother kati nze nali mwana muto nze salaba ku maama wange kati nalinga mwana muto nenga omukyala kati ngewaka banvuma nnyo nze era erinnya libampanga ewaka mulambo gwa wano mulambo gwe ntaana ya wano eruwa mulambo gwa wano masira ga wano embwa ya wano kati nga byebampitanga abikuyita mukyala wa step mother nga tata kimanyi nti bayikuyita ngera biwulira nenga oli mukyala we nga kale bambonyabonya nnyo omukyala yambonyabonya nnyo kubanga tata nge bisinga teyabirabanga nti tata nge yali avuga taxi nga bakeranga sawa tata wange namulabanga ku Sunday bakeranga sawa 11 nga mukyebase akomawo sawa 5-6 nga mwebase nze nabeerangawo nga dadi era nga dadi mulaba ndoza lwa mukaaga oluusi olw'omukaaga abeerangawo naye nga olw'omukaaga lwabanga lwa misango kuwoza misango nga bandopo omulambo gwa wano tegwoza bintu tegukola biki nga mwe musango wakazi agukola kati omukazi yanvuma nnyo era nga nze mulabira eri ayinza okuba nga kkirira twabeeranga namuŋonawo ku luyinja ng'ava ewagulu atandikira eri omulambo gwa wano guluwa entaana ya wano muzimu goli fozungo baka tubayozeza bintu nga mwana muto mugeze kapira muzanyeeko bannange ng'oluusi ansanga ku kisaawe nankuba emiggo mu kale n'enswala Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. mikwano gyange so kati obulamu bwe nakulirangamu naye nze nakula nina entiisa eri bazadde bange era nze nzijukira nakulanga ruumu yange akatanda kange twasulanga ku buddeeka akatanda kange yali mukwano gwange era nze nakula nga manyi sina kuba muntu kubanga bangamba nga oli mulambo oli musiru nnyo nga maama wange simulabangako kati ate ne baganda bange benakulanga nabo nga ebivumo maama byanvuma nabo wetunyumamu nga kuvuma omulambo kati n'owira obusuulo gaba okikubemu empi kati n'okikuba nekigwa eri ayayayaya nga mulambo gwa wano gukube ne bakuloopa mukazi yankuba nina enkovu nyingi zonna enkovu SB4 omuzigongo gwange gwonna gujjudde enkovu omukazi yankuba nnyo naye nga nenfuna ekirooto ningamba olunaku lumu ndiva ewaka kyekyali ekirooto kyange kisinga obukulu obunene mu bulamu bwange nengamba olunaku oba luli kyanange nenva ewaka era nagezaako lumu nzijukira omukyala yankwata nansitula ebigere omanye obutanda bwa ddeeka nga bakajjeeko akatanda ka waggulu nga babugjeeko kati olaba
ekyuma ekibe ekiyisemu yankuba nankubako omutwe guno okutukulo ne kuuma era kwaje kwati kuba musaayi kati we yankuba nanga mulambo gw'osaana kufa simanyi lwaki oli wano kati nalowooza ebintu bingi kati ffe twakwenda mungona bakwenda mungona waliwo olusozi batalubya kati ku lubyo okwo bagambanga kolingako emizimu edda kati lukyaliyo nga bagambanga kuliko baluguza abagagga bagambanga nga kuliko emizimu kati nadduka tewali nabaddukako ne mbatolokako ngenda ku lubya emizimu gikole ki era nasiiba eyo ku lubya nga nninda emizimu nga nkaaba nga njagala emizimu gye gindye emizimu tejandya naye nzikira mpola mpola omutima ne gugamba ddayo waka naye nakakomawo nga banoonyeza ekyalo kyonna bantaddeko n'abanoonya naye nakatuuka nagamba genda webake mbwa ggwe genda yingira obuliri bwo era kwolwo saali tebampadde n'ekyokulya nebaka taata ngo yakomawo ne bandoopa emisango gye saakoze yakusiibye atambula tena mulimu gwakoze naye ate yali akuba bubi ng'akwata wati ng'asobola okukwata akapaleko nakutekawo gu nakukuba emisipi nakukuba yatukubanga efize tebankubako namuggoba era yajjangamu musipi tataffe nga wa misipi waya so kati bwe bulamu bwe nakuliramu kati bwe bulamu bwe nakula nga nze seeyagala nagezaako emirundi mingi ebyo okumira empeke okwewa obutwa nga sifa so kati naye kati nga ku kyawo kye twakulirako kuliko omukyala Mutama Shamimu kati omukyala oyo nga mpita yali mukyala musiraamu kati obula nze abasiraamu mbaagala nnyo omukyala oyo yampitanga nangamba Richard jangu nangamba olunaku lumu ogenda kuba musajja w'amaanyi oli musajja w'amaanyi ogenda kuyitamu olaba nti gwajja oyamba ne bato baabo boolaba be batijjisa abo kati nga nawe omukazi byayogera tebikola ki tebina ebigattira era nga ngamba batakuwa mmere jangu waki wange kati munange SB4 nkyululayo mbeera ginakuliramu nentula P7 nagituula nenfuna 10 aggregates nenfuna first grade taata wange nasanyuka nnyo gwe guyisano nasooka okulaba ku taata wange kati nafuna ekirooto somehow kubanga naye njaga kudduka nga maze P7 nalaba nali nkuze somehow nenfuna ekirooto awo simanyi nali njagala nnyo ebintu ebyo buto bwange nayaga nnyo ebintu by'obufuzi ebyo nga mbigobereramu somehow era nze nakola nnyo history we nagenda mu secondary nenfuna ekirooto negamba olubala omu ndifuga ku ggwanga lino kati ekirooto ekyo neneebuuzisa Mami Shamimu mukwano gwange nemugamba okufuga eggwanga oba okubeerako pulezidenti kyetaagisa ki nagamba onosoma paka senior 6 kyekipapula ekikulu kye basinga then ogende ku university kati nengenda mu secondary tatange nambuuza oyagala kugenda mu ssomero ki tatange yali afunye ku sente awo bamukuzizza be bakulu mu Utoda bamukuzizaawo takyalina driver muwanika nga fena natuteeka amasomero ag'ebbeeyi nemugamba njagala genda St. Kalemba nenga nensoma St. Kalemba naye nga holiday wetuuka saagala kudda waka kubanga ewaffe gwabanga muli nga maama waffe ne banneyiba bamutya ava eri waggulu ali mukyala w'amaanyi wakiwago omulambo gwa wano guluwa kati ng'olusoba mubiri awo muli mu compound musama kapiira na bakwano bamwe n'omulengera n'akuswaza mu bakwano bo ne bavayo nga bagamba nga bakubaze bankubiranga ku kisaawe ng'abaana bansekerera so kati bulamu bwe natambula amatenga ne baganda bange bano bantekako embyanga nzimbeerawo bwe mutanjagala mami tanjagala baganda bange tebanjagala omukozi gwe baleese bamu influence nze nti ogwo ogwana gubi nnyo nga buli omutanja omanyi okubeera waka nga buli omutakwaga tonna gweyogera naye nga nebabeera mu ddiiro tosobola kulumba neweyogera nabo so embeera gye nakuliramu kati nenkula n'ekitima nange nemba n'ogutima nga seeyagala nange sibefu nensoma paka senior 4 nenjituula nenfuna first grade mukama nanyamba kati mu senior 4 awo neŋŋamba kiki kyenkyetaazewa twakakola ebibuuzo nengenda mu karaoke ng'ogenze kuzina mayiminga waliwo gayi yali akulira karaoke nga nantwala mayiminge nga tumayiminga ezo ennyimba z'ababebekulu ez'abakamiliyoni ezo nga tumayimingirira ddala nga mayiminga oluusi ne batuzanyisa comedy ng'obwana obuto netwesiiga evvu twakola karaoke weda yali w'amaanyi nnyo ng'era twabeerangawo ku Chase Johnson enaakulabye oku Chase awo nabeerangawo era nga gwe tukola so kati awo time etuuka
munnange ebibuuzo bikomawo nfuna first grade tata wange annoonya nga wakoze bulungi ddayo osome nezamu nempulira ebigambo bya Ajati Mami Shamimu naye kangende nsome nengenda ku Caltech Academy then nemba nengenda ku Uganda Matters Lubaga nentula senior 6 natula senior 6 officially ati daddy wange nayawukana nono omukyala ati ne walijjo omukyala omulala kati yajja omukyala yajja nga fena tumanye wakana alwana nnyo ne bana abana booli omukyala n'abagoba naye waka of course nze byali tebinkwatako nnyo kubanga zinali nkuze nange ndiye daddy ampadeko akaziko kamukembeerawo tena omukazi naye n'alwana nange kubanga yali agala atunda ebintu byewaka n'abagobewo yedde badde mbagula ebintu nga biri mu mannya ge successful mukazi yawangula daddy yali agala nnyo omukyala we ate omagwe yali era afunye munnange daddy omukyala n'atugobese waka nange ne bangoba naye nze bagenda okungobanga nakowadde nentandika obulamu bwange kati zenalowooza ngenda va mu bulamu buno nzire mu bulamu eri nkikubirewo kubanga nali muyimbi awo nyimba era nga nali natandisa okuyimba nga nyimba awo nga nina mikwano gyange naye kasanave waka nentandika okuba nga sina wakusula awo nakakasa nti nate emikwano gikwagala wena woova mikwano gyo gyonna gyadduka ng'okonkona bataano balina ku buyumba nga waliwo akugulira ekiro kati obulamu ne bunyiga leero okonkonya ate leero wali omukyala wange ate leero nasuzizaayo kakazi kange ate leero tojja ate leero maama kati obulamu ne bunyiga nnyo nga nsula mu bibaala obudde ne bukeesa ng'obulamu ne butandi omanyi nga mbabuulire nze we nali mu eyo time mu eyo embeera nategeera nti ekyokulya si kikulu nnyo nti okwebaka kyamaanyi nnyo zituka ssaawa 4 ntandika okweraliikira ni gwe ngenda okwonkona nobaza buno obuyumbayumba so kati obulamu bwe nalimu kati nali ndi awo neŋŋamba naye lwaki mpulira abantu abagenda e Sudan tubafuna ki sente bakisilumba Juba ebiseera ebyo Juba yaliko kati nga olaba Saudi Arabia yeyaliko ebiseera byaffe neŋŋamba kangende Juba kati nalina ka girlfriend kange nekagamba omanyi kagenda Juba nyambaako tunoonye sente basi ya sente bwezi nofuna kyebayitanga walaga nfune ekipapula ekibayita walaga ngende walaga ndooza yabanga visa ekyo kyasobola kisasula kisasulira ku migration wali nenjiyayiyaawo nengende Juba naye sina gwe mmanyi ng'ogenze kukolaki kola sente mutima namugamba ngenze kola sente nga nze ngenze kugezaako nga manyi ngenda okufiira kubanga obulamu bwali buntamye naye nga kange nengezeeko okubanga bakyali bafe abavanga e Sudan nga balina sente nengamba kangende we naazirabako nzirabeko we sizirabeko nange negatte mu lutalo paka we naafa kubanga nayagalanga nnyo okufa era nze ekigambo okufa tekyantiisanga kikutiisa kati kintiisa saagala kufa naye nga luli ndaba abantu bamutadde mu ntaana naye nga kati oyo yeefiiridde kale nga ndaba oba nange nalina kufa kubanga omukyala yantega ekigambo mutwe nti nno ndifa nzunga nze ndi ntaana ndi mulambo kati nga nze ngamba omulambo era nga bagamba omulambo gwa wano lyerinnya omulambo gwa wano gulo nikola ne katoko kazeko kakwisa omulambo gwa wano nokaga gwe njaku kuba empi bano kasindikako woti nekakaaba ayayay awo omukazi ngaasobola okukola ki so munnange netupanga negende egende Sudaani nali nakatuuka kati enkeera ne baŋŋamba bannayuganda babeera mu kafo bakayita serekaate ne bantwala serekaate oba bakasala bridge side zeri kati bantambula nendaba anko wange twedira ati ekimu naye twakola kukyanga mututunga anko waffe nangamba gwe mutabani wa Kyambadde kikyo kimyeru nakubirawo essimu Kyambadde mutabani w'omula baali banywanyi nangamba naye Sudaani mbi nnyo kamutwale mbere naye antwala musajja oyo mwebaza yali akola generators edda amasanyalaze Sudan tewaliyo masanyalaze ga hydro bakusanga bigenerator nga osotandika business notagu generator go gunene nogabira ekyalo ennyumba nga 5 nga bunaku nga babayita pound 10 era business zaliyo kati nga generators zifanyo zikola operation zikola services biki kati gayo byakolanga nga nzo tambula mu generator nga 8 olunaku nga zikola services zikyusa parking zikyusa air cleaner ate kati nabinjigiriza nenziga
kati tubanga tufuna ku sente obo kyalanga nane edduuka eritunda bino air cleaners filters ebyo byonna kati era ng'otula ku dduuka kati lumu nange nali ntudde ku dduuka abakyali ne bajja ne bagamba twetaagayo omuntu amanyi Uganda nali wonzeka ne mugamba nze nva Uganda nga twagala tugulire tube za Actros nene ebimotoka binene ebyenguudo ebikola enguudo bibateekamu ebyo Actros Benz obimanyi ebyo bibateekamu ettaka nga bazimba enguudo ebireta ettaka kati ne bagamba twagala tube eyambala mu mupiira kubanga tube eri omusala gwali mungi nga emotoka evugayo ndoze nako 3 tube nezikuba omusana gwali mungi nyonyo kyali kyanji gyasooka okufuna nenyamaana engumanyira kati ne bagamba zimanyi Uganda nenkubya kyali wange mugagenda ku Mandela obuza tube ya Mekeyo ne bagamba tube ya kamu ne 1.4 kamu ne mitwala 4 nengamba bana abantu tube bagambe ya bukadde bubiri sasa ngamba 2 million ne bagona banyiga mwaliza Sudan nga ntono ne bagamba can you go and supply we go with you to Uganda and you naimanyi basaga gai naje nangamba kwaliko omusudani omugezi nangamba you have said 2 millions you put 2.5 kati ne muga 2.5 but you also give me on your nangamba okay it's okay tugenda ne bagamba soke supplying tube awe nafunira sente omuzi musagwa ate anko nagwe pambani ne muganja kagenda ku Uganda nangamba wakije mugamba mpira mutima gunemede Uganda kumbe nayingeza kuba ki kadiru kange nenkola kadiru SB4 nemfisa omutwalo gwa $. Kade ngasa to mu bwali by that time $2 yali ku 2.5 bwali bukadde 2.5 nemfisa nengamba kati kiwedde nenkubira kagafuni kange nenga tufunye ku sente nene tupangise nyumba fune nyumba Mengo nali njaga nyosule Mengo kubanga zinasomera kwali ku Lubaga Uganda Matters ne muwa sente tupangisa akayumba ne muleka ko sente zimu nenzirayo ne mugamba zino zitereke kati nadayo ne muganga ngenze kumaliriza mirimu gisembayo then nkomeo ho nadayo mukazi namulekera sente nyingi ndoza ku mutwa gwa $1 like namulekera akanana nani mwesiga nnyo girlfriend wange youthful girlfriend tutobye naye nali ndijala nga ya netere mmere nga olusi omumanyi omuntu akolaza omukwano ogwo mungi simanyi munange ngenze kati ntuuke eri mugamba njagala kumugamba lwaki okumawo kati soko okole sente tufune sente amugamba nkoyo omusana sente zenze tulinda zitumalo tandisa capital tulina tuba tukoze ko library dazalinga ne tuba twagadde nchali wange nanga manja kukuza library milioni 10 ayangamba 5 library kati ng'ebintu binalindo tokubako nabyo mu buto library boutique insobola okukola ki ninga manyi jateka library ka boutique imbere Uganda nkole tati ntandiko nokubanga mpereze mali e Sudan ede mugamba njagala komawo gomwala agana anze nebba nzija nkomawo samugamba na muwa surprise mukuya mugamba ndi waka ngamba okomeyo najja kesimu netandiko mukubira soko je sente tuguwa ebintu njaga tukole bichi omwala nga ngendo nonyereza ngomwala yafumbirwa dda ali mu relationship ndala bamuwasa ne sente zange buli kimunga n'ebintu ebimu nyumba etwagula yagenda na tebiriimu ngalandi ondanga bayi wano bakomawo batamidde baba basuze wano lusa kumawo n'omuvubuka muko yalina muyimbi kati muyimbi munene kyamwogera linnya bakomawo batamidde taliiko nyonerako wali ayimba obuyimba bwe yayinza okuba liri pazo siriri pazo bana liri pazo yayita n'abaana wabadde yaso munnange obulamu abwe bwakyankalanya SB4 nengamba kati nkoze kyentandika okuddamu owulira biri ebigambo olinganga entaana olinganga omulambo nebikomawo nengamba kito amazima nendabya nga tewali mukisa mulala gwonna nga Sudani yali entamye eri obusajja butuyisa bubi obusajja butuwanduira amalusu obusajja ensi nengamba siddeeyo ntandika kanyanyamu akasente kange nandoza nalinamuko ndoza $2 nga 2,000 ntandika okunywa omwenge ntandika nenjika nesigala kati sente zo nezigumala nzikola ki ezigwawo nengendako ne Rwanda nenkomawo nga tebigatta nenga kale sente nyo zitwala nga mugamba komawo mukwano komawo mubula kati my first love nendaluka ngasiba mu nyumba nywa mwenge nsiba nywa sigala
nga ninayo n'emikonja ngisoga mwana soko ntereka $10 kya Sudan akikuteerako 5 omukangenda komawo mutwagwe mwayiyanga naye n'okikuwa kati n'endobera population ne ba kati waona kyali wange yansanga nanga mwana jangu kutwaleke eno mu ghetto mwana gye tugaliira antwala mu ghetto bayitawo mu Kijambiya awo wenaviirirako ddala abaana ne banjigiriza ebintu ne banjigiriza enjaga ne banjigiriza omwenge kati nemba nga nisinze bamu n'obusente nsokuvuja omufaiso n'engutunda n'entunda ebitanda ne kwaki obulamu bwange ne bugwa otunda ebyewaka nandyo dinamala nankowa nakola ki nenzira ddala mu ghetto kati ntandika okuddamu okuwulira ebigambo ebyo mutwe gwange kati baddogo ne mbabuuza ne mwana siwa kimubeerawo mu kyagamba mwana nnako yekola ki ekweyimirira essite kikonde kyegiwano nnako mukono gwe gukola ki tugenda ku swife tuli banyakozi b'amasimu tuli bakubi ba mpoole inatha tuli balisazi ba nsawo ng'olwo maze obbayingira sina njize enjaga ne banjigiriza ebikonde ne banjigiriza eri mu ghetto ziri ghetto muri mu ghetto ez'omunda nga ziri ddala serious zikola ebintu nga biri smart ne banjigiriza punch ne banjigiriza omubiri gw'omuntu omubiri gwe bagukusomesa n'okuba wano omuntu asobozikiramu dakiika 3 okuba muswagwa wano gwe guweereza wano tafa wano omukuba naafa ne bagunjigiriza ngeri gye bakubamu zi fix gye bagattamu emimiro egyo omuntu n'azikiramu dakiika 3 kati ne banjigiriza kati nze nalina longa bwe kimu kiyigira ku speed kubanga nali nekola ki n'ekyawa nga nsiiba nkaaba mu ghetto mwabamba trainers mugende mu punch kuba kati bo bali punch gye bazanya siya ring kuyiga self defense na kubba ensawo gye kwa byokusala obusawo ebyokuyitako obuyisi nodamu nebekwata nga tulina wallet yo yabituyigiriza maga kati omanyi taano wange group ya fata mula mavuka nga 50 ebigali kati bano bakatani kukogera kwa nefe gali zava dda era nga tulina egaali ya 50 ababbi 50 atano so kati nayingira 50 nga muvaawa sawa zino boyagala bana 1200 abageto mbakuleetera nga gweganga banjire wano 1200 1300 kwanga manyije babeera manyije basula nabalimu naliko ngabbo so abana bangi nnyo 50 matono nnyo ate kaga eyo yaba corporate ne waliwo obukolwa waliwo ku bukolwa obukolwa buso okutambula bukolwa bwana buto buno bwana bono bwe bazalide ku street obubola obustula ebicupa obwo alimbuguddemu kenyo ekyanyamba kwaliko kamwanga kamanyi katika kulumu ndowooza kati ekisajja mu kirungi jikira omuvubuka oyo yalinga makingi omwo lumu nga nsanga njala yali emuluma kali yali amanyi nga mpaka 2000 buladi nga nzimuwa kati ngenda lumu wali ndowooza ng'omwezi mulamba naye nva nakola nsanga obwana bwalanga 60 obukolwa ne bunneetuulabo ekyanyamba kane nkagamba anko wange mumanyi ekyo kiba buli omu akakkanirawo naye tuweeyo nawona era konna kokwata kola ki kati obukolwa n'oba oyagala obukolwa 5000 era waliwo ababukolwamu bakomanda baabo mugamba 5 waliyo omuzannyo lwakuba ennaku zino tebakyalina kisa ekyo kusakolanga tuweeko bakuba bukubi edda nga bakusakolanga tuwe ku ssente era bakumanyi era bagamba edda kyetwakolanga era n'abayimbi twabanjanga abayimbi nosanga mimugamba gwe story kyovimbye nnyo omwana tuwe ku ssente etwababanjanga era tukola operation ya kubanja abayimbi buli kayimbi ko ya kino kubuno buvimba era bakimanyi era naye alabira nagamba wrong number kati egali basibanya abayimbi nitwabanja nnyo bafa nimugagwe tuwe ku ssente ngakyali okuwaleti ngakyali back to life nga bakyali ne yamoze nga bakyali wa harmony awo otegeddewo wenyini nga bakyali eyo kabuusu eyo ewa musajja oyo amukolerako era bakalifa batandikiddeawo bonabona abagravity batandise tubalabaawo so kati ffe twabanga n'eggaali nga tuziyisaamu essite
wonna nga tukita site yote nga tujijje eno waggulu Mengo tujikiza ku Hanizi tujijja ku Hanizi tujikiza ku Top Pub bawe akabaka Top Pub au no jijja ule mujiteka ku High Table ne mujijja ku High Table ya Munisia site yote ale tumalo kuba site netunga tukirire kabalagala tutandika Capital Pub di Poshi Reggae Bar bona obala bwaki bwe kabalaga ntubuyitamu so nenga tuli abalenzi 15 tutambula mu kibinja ne tutambula twesudde tutambula kyo musuru mmoja twesudde laze nkuwa nsoku kubaka simu nenji passinga iyo netuka mu kifo kyennyini so kati twati nengo mulimu munene gwe twakolaga kuba mpole na bakuba mupoze ekyoze bacho obuteke buze bugenzo kujanga fe twabukuba kubadda era twabatinga ku TV na obuteke twabe bagita bat so kubatinga twaba batinga ngane bagwa so the guys twavuganga nge misana tuba tweyokya tuba tukwajja tuba tubaluka tuba tweyokya mu ghetto benye ekiro kasazi tuka sawa nya kati nga plana wegali nga gamba leo tukagisamu wano tugisosako tugisosa nankusi tujijinde nankusi tugiseko ekasubi tujije kasubi tujikirize mu Kawala peze demo evuge paka site lero ka ugundi agenda launchinga tuiteko ku launch yono tubakyalireko kwa Munisia twaitebo au naona plan nga abagenda ku mulimu awo nabona baku wakati nojigwamu obango otambula nojigwamu musaba 8 obo wedde ugundi yasokera ddala tugeze nga wakabajoyininga yali etya nze nali musud bampitanga mu Sudan nali nalo era bampirawo erinnya rongo namba webwe nakuba nemmenya jjo amumenyemba bagamba yo mulugwa bampitanga mu yo mulugwa ala mubi rongo namba oyo era erinnya naye bampitanga kusuje bampitanga rongo namba nga nkubira uli mwira gwegende Mengo obuze rongo namba gutuka Katale obuze rongo namba ne kati saze erinnya bakyalitya ze nali nakabuli ninga kali akabuli kava wali ntino nali nekola ki nechawa jukira ne galo wanga nkoze byekiyaye ate kya sign option nti kati biganyi kanzireke waka osanga na negayira mama ansonyiwe tewali mama nga simanyi jali the step mother ne daddy batunda je bali namubona bagenda kweyiya byabwe teriza nfaako anko bange buli mwa ay nogenda kewaka lumuna kola kenso binengenda kewaka bawaliyo ki sise waka watata bene byekika waliwo omukolo gwaliwo mama buli nanya katuka mukweko obusimu omubbi huyo nkweko obusimu baba akitegeera ddi baba bamanyi na yayuka bananga nga step mother tambuzanga enjini tinje munyiwanjaga omukweko obusimu omubbi huyo kati nga nagenda okulanga buli mwaka kweka akasimu buli mwayogera naawe banange mugale ebisenge omubbi huyo kati wotatanga yagamba oyo mwana saga ayogera n'abaana bange ajja bonoona nga bino byogamba nini ewaffe nze sebonze nina abaffe nengendako nakimanyi nti waliyo akakolo nenga kangendeyo mukugenda waliogenza ne tiimu yo nagenda era byange nagendamu nekona bamu era 5 bange nagendamu ne 5 bange 3 twali twakatuuka we bati era nga ebibuzo ebigambo bambuzanga tata wange yambuzanga mugenda ddi nga mwakatuuka waliwo senga buli kaseera buli ayiga mukweko obuthimu bwammwe ngambe no bakyawadda abali bagambye ekyo omwana yazaawa ebya bayibuli naye manyi bagenda okunkola akantu omwana yazaawa maama mukweko obusimu tutulule egaali yo gye wasookera ddala nga wakabajoyininga bwoti bakusomeddemu bakwegiriza buli kimu kati mission yasooka twabeeranga nnyo mission yasooka anti yaffe yali sito yote tetwalina nnyo nti wano wetulina okuba naye edda ojjukira Nakumati edda najowirako nalondoza Kampala kati Nakumati yakwatanga every twagayitanga madaala kati nga buli Saturday gaba machi madaala kati nga abayimbi abakabi bajja ne by that time Good Life yalinga ko nga abana bajja nga abayimbi bajja ne baparking emotoka zaabwe ne bazigula kati Nakumati echupa eno yali ya 13 mu maduuka nenga ku Nakumati yali 15 ate bakuwerako ne chupa omenge gwali gwalayise nnyo buli kintu kyogulanga kyalayise nnyo kati nga abantu bagenda okugula echupa nga mulimu n'abagenda okujja okulonda echupa kati nga Saturday
nga ngoma nchi akafa obusata deka kwata nakumati kumadala tugenze kumadala ko kiringa kati kumadala awo twabanga tu film ezabanga nyingi alinga naba ne badogo city ne batoto ba road bajjanga baze kukwekubya baze kukujogamu baze tugula ko njaga so zinalimu ne katero nalimu koko bwa katero nga ntambula neki n'amasada gange nga era ebibiri byo kuchambwa ebigana ati siko ntunda amasada gange wala obyagananga byo kuchambwa wala byagananga ne muvaayo nga mukubye obusabuli busawoke mukubye bunabona mulimu ga papula wala ebigana mubye buno ntino bu aitero bunokia okusoka ati nenga wala obyalama wala okubanga esawo nga mulimu milioni 3 mulimu milioni 10 so twakuba mangere mwalimu bazali 15 eza euro at time ewawe ukiyama nga tumeleka kamera mangere twamusaka kwa muniji yali no muddugavu manyi bino ntino muddugavu muzungu wazo mutambuza Uganda is peaceful ebyo omisambu bupala twabagwa ola ku 9 degrees nga bakirire bakirayo kamuni wali wakabala kabaita muniji wakawulira kukakuba mama na tano wanga mutabulayo kateke kangame yamukuba bat omuddugavu mwalimu machaddo mubala tuba twakubaza edda ya stepping amu katono ati nakuba mangere yagweri omuddugavu yaduka naleka munne so ntumukuwa ntumuchambwa bulungi ntugabana naye kyenjukire ekigambo ekyankomako waliwo ababoda bali bapakinzaawo wetwadduka nebagamba gabbimwe bajja batta kigambako nekansigako negamba gabbimwe tebabagobako yadda ate osogoba group y'abakumi abavuka 50 ogobani nga ne police tena kyenza kola so kibuga twakikwata nga abayimbi abanene fa bakuuma era nga bakuogenya kwa nga simuka kwe rongo number so eki ngina bera ko mukafoka mwa soko kankutereke ekyasatu kusibuga ne gwe ni gozoli yana ekyasatu twaba dogo banada kyasatu kale kankoleko ekyatano twaba mukaawo twera ku kamonalisa nzija ne monalisa maberangawo kamonalisa keke menga ako kamanyi awe wali base ya ne bateka ko kone plan B ojimanyi nakolerawo konga awe wali base za fawo nabba amasimu omu monalisa era nga bakati jukira abayimbi amasimu yange kwa yali kapesa abayimbi nga kati tugeze ndo muyimbi abayimbi abagezi ne bayingira nasa ne kati amanyani afuga nasa na jekasi na kuona kujeka simana njaga nasa kati badogo bo tebajira nnyo jangu tukiringemu uko wano kati obuvimbisiza mafia top mafia kati tegeza nawe twali agenda kukola ki kati bazimbi batukubira ko nagamba mukubanga mukampala mali mu groups nyingi ya eri panda opojijukira yavanga na masuba bana bentebe eyo wabanga aba B13 bavanga Kosovo bavundi bamutayen gali waffe babulayo Snake bali mu babulayo mwalimu ba Snake bali kati bakuli ba Scorpion mwe bava Scorpion namulabiye kalakasa we yakubye doga akayi yakubye dogo na akayi uko we wali bina kivuba wado kudogo ko walo cyari gwe bakwata bamuyita gayi bamukuba akayi gari ya alien yasala ko dogo bamwakala kakiripo ako gari yasako bamuzala bamusako bamukuba akayi Scorpion yamuko kati Scorpion yavange bakuli eyo mwalimu obugali bunjinji nenga fera naffe tuli bana b'Emmengo mu Kijambia nga tutambula n'ababi naye kati ze nali ntopinze ku gaali nga obwo bujambia bataso tutambula ffe twatambulanga nabo muno omulimu egugaana yevaayo nga machete evaayo mwabiranga mu bujambia bwamwe emirimu egu waliwo emirimu gigenda ne mugasanga bakyali nga bakabuli nga mujjayo machete kati machete nibo babakolamu obunyama bwo teri asobola kusiba machete bano bempera bagamba nti mulimu olinaga nti nze simu yange eno njagala ne wensanga gayi najjayo ekiso nze nfana ye emirimu akyali ab'embuto ofana ye naye era kati tosobola kufana bantu era bakukufana nti kati nze nkukuba nenkuzikizaamu oba bakanyama babeera nga tukuba bakanyama abakuuma amabaala abo tebalinaamu banange tebalinaamu just kanyama abo twabakubanga nga tubeebasa kubanga ffe twalinalo nga nsoka okuggala akabaala nenyimizaawo ne mugamba gwe dogo si mubeera wali gwe Arthur the Crack abeera wali gwe Invisible beera wali
sikitegedde namugenda kubana ne akabala ngo kamanya kabanga tukapa wakabala kava kuli paka kuli nemago guli omulyango nenga dogo simu yimirirawo muga buli afuluma labisa nenyimiza wali buli afuluma labisa kati ate buli dogo gwenyimiza mu wanmu ne jambia awakana ngo jjayo machete ngo mugamba sebo kati zene nyingira mula entandika mugo papa nkubeje atika ninamu obukolwa bwange bwenkuba gwa wansi abamuchambua kati obukolwa so egali zeda zali byabanga serious temwatyanga kubeeranga izo filmu twazizanya kubanga tewali kamera na TikTok filmu zali nga za ddala ezabasajja abasobi zali banga za ddala tuba meeting ngerango oba meeting bagamba dogo nkulire mengo wako eranga buli gali ngaze buli gali injemanyi obeva mulago nsobo obeva yipa nga buli muyaye gomanyi eranga ugabaga mu Sudani bampitanga mu Sudani oga mu Sudani wemengo oyo ali kali so banga lingi lyayitanga nenga zokusinga senyigira nyo mu bino ebyo kuyingira kati mwabanga mwabapinduyi bayingire nyumba mwabanga mwababibe motoka mwabanga mwabakubiba obutayimba kati ngaze fe tuyingira nyo fe twabanga bampole empoli kitegezo kuba kawola wola ndi musazi wansawo kujja kumpozi nga njija ekipole kyo nkisikayo no wakana wenkukubire gumba so kitegedde tugeze nti ndi wano simu yange eringizo jijja boti nkukwata omulundi gumu kati ngati omubbi akubira mu nsobi izo zenku inkubala wotaningira mu woti obo onyumya na muntu otandika kati zinengalo bbiri oziraba zisoyingira wonna nga tulina nga soyingira engalo zino bbiri so zikuba mu nsawo neziyingira nga toziwulira kati nezisena ensikayo tukuzoba osikabwe nti nkuwulira nge ekibbi kakyawo kati najikubuliza obutamula bayinza okuba nga sinze wanga nyizo kisikamu nga walutana kuyimiriddeko wali nanenga muntu wo anye bali abaja banange mubbi ababano ati nabo baba babbi banafu bajja kumaliza bumalirizi kuleka onakoleki agende wakati mwakubanga amasimu gano mwanga kuberangawa atwaga kubiranga mu mabara gayo bayira street bino ne ku street twakwanga egali yayitangako banze yange bakajibba wiki egali yayitanga nati jukira egali it's a group of gangs tutambula musululu eyitamu nuka tuzoga tujisemuko kuva wano paka Mengo neyitamu eyitamu waliwo yesudde wano bukolido bonna tukusanga mu bukolido kino tambula kiro kati egali eyo so kati egali webeyisemu ekiro tebabo byakuba mpola ekiro biba byakabuli okujja ko byonto tuli mu bbala bebyogo biwagina nga mu bbala nozina n'omuntu nakwekutiriza akaawo so kwekutiza mu nenkwesigamiro n'enkisika ekipole twabakyusa jukira baba batamidde twabakyusa nga okuwaleti awo nakyusizaawo ku plan B nakyusizangawo abantu bangi era nga nze olusinziraawo bo bano abatamiivu okitegeera nga n'abakyala tubabba jukira ffe twabanga balasita nga tulinamu emiguwa ng'okubya esente n'ogenda n'ogula omupiira ogwakabi n'okuba fiumu eyakabi n'ogenda kati kagendezebe ku baddooni mpuunya bulungi tetwaba nnyo nga bakyafu era nga n'ojja mu gendo tosobola kunga kyondi mubbi ffe twatambulanga n'abayimbi ffe tetwali kweziri gaali nosanga omwana wa geto nga mukyafu nnyo naffe twabanga weird kubanga twabanga n'agaviiri era ebifaananyi ngenda bikuwa twabanga nekinenga ati sikoosa okusanga mupiira nga nguguze mu Kagame waliwo botiki yabeera nga bagitaga Kagame nga nguzeewo omupiira gw'emitwalo 2 nga ngulinnyemu ninga ogenda gukoleramu then ngumale ngutunde wali obyeko omuntu nakwasa ekisa nokimuddiza emirundi mingi n'okuba omuntu n'omukuba eggumba n'akutama n'agwanga akalambo n'okwatibwa ekisane n'ogaa tewali kyakola izulu ovaawo pozi waliwo nekyali kyankumako dogo wange twagenda okulabisaamuko eyo ofa twali tugenda okulabisaamu wa mobile money nankuse eyo ne mobile money mwazi okubanga nga bwakajjirira awo tumanyi baba ne bochi mungi awo badogo so kati twagenda tulabisa akawala bannange Katonda n'atuvaamu dogo ne bamukwata bamukuba kati nze nalinamu ssente mu mpale yana emitwalo 5 nenzulukawo twali mu katale mwennyini awo
nenzuka nenzikwasa omukadde mugagije emitwalo 5 ogalaba nkweka esana kiro saize sawanga 12 ho doga ntwaba bamutubalira nyoka sawe emu banange ne bamukwata mu katale ne bamugayi ne bamukwata kyali wange ne bamukuba ngandaba ne bamuyiwa amafuta mu matu ngandaba ne baleeta ebipira ngandaba ne bamukubako ebitiba nga polisi kadenge neja nga bazumukumako ne kadenge ne muzikiza ngandaba kyali nafiira mu bulumi ngandaba kila mukade yakwasa emitwalo janga 5 nanga mutabani muve mu buppi yaze kudira sente zo sizagala itawano mukade yali wa dduuka yali wa katale so kati ebintu bingi byatukumako okyali wange olunaku olwo wabuvaamu obubbi nekola ekyo naye ekiro twagivugamu keera ku Capital Pub ngati gubanga muzimu jukira oba ne buddiiro bungi oba komanda abuddiiro gwe story kitwagale mwana oba fala betwaga okulabisa ku ttaka mwana baliremerako ddoga ayagala abantu nga 50 nezo ddiro mwazikolanga ntino olemedde ku ttaka ly'abandi tujja ntukuba akayimba wansi ntukuba emigere bino ntina ate campaign oli asinga amaanyi n'embadde njaga muje musamba obu box otino akamyufu ka NRM akamyufu obumyufu twasamba akebakuli ntukayiwa konna ane dogo yali akawangude yali abbye nono gwe odemu waffe gwe twali tuwagira tukasamba buli polling station n'emigo ng'ate tulinga abantu 50 tugamba kati polling stations ziri meka ziri 15 mu ddakiika 2 oba 13 tubenga tumaze polling station zozo zisamba police ogenda okujja nga tumaze komanda agamba lo wali komanda nali ntuusa okugikomandinga by that time nali ngikomandinga kubanga lodogo yali agikomandinga bamitanga Paulo Mulo yabba Paulo yamubba essimu kituufu Mulo yamubba essimu tamwagala nemulabisa Mulo namulabisaamu namusala ecupa nagikuba wansi nenjimufumita nagikuba nenjijjako kino kibotom nenjimufumita yali komanda afe byakuyombamu ebyo kuzoleya nti noyo atwaye komanda era azoleyamu kati okuva ne bagamba kati komanda kati gwe tuli mabegawo ono namulabisa mwali nga mutudde butuuzaawo tuli mukalumamu nandabisaamu yandabisiza dino ddala byali biwanvu twayomba jukira komanda alabisaamu jukira ayogera komanda azoleya wasika emiguwa gyange twabbangamu ne busiriva obwo kati emiguwa gyange nagisiga nagikutuka nga mulaba nakulaba nga ata gwe tidogo mwana musudani gwe tujjamu mwana gwe ffe tuli banabe tuli badogo b'emmengo mwana ffe tuzalibwa kuno mwana gwe dogo tumanya waje bava dogo nalabisa nnyo nalinywaka nanywa ekireko kyange nenkuba kipa nemugana gwe dogo gwe oyo musudani abagamba alina lo oyo wrong number dogo naduka wawa achayo tanjagalangako nensaba mukama mutwalira alokoke nagezaako omunoonya era mwe mwava n'ebigambo ebyo mwe mugato kifeesi oza kifeesi kyava okera bukezi nobera kifeesi kifeesi be badooga bakwira mu ghetto nga bali badduseeko mu bipiira bali batoloseeko akaggo bali bafutu kati nga walosanzeko abaana mu ghetto nga mwana ine enkovu kati edda mu kisenyi mwabangamu abasajja nga feesi yafa bagikuba ku poliisi egikubye bagikubye ngumi kati nga feesi kyafuuka kife mwave ekigambo kati oyo n'omugamba sente ziri wali abapoliisi waliwo ab'emmundu 2 tomunyumiza azikima kati mwave ekigambo ki gwe feesi yo nga terina gumu nanti nagamba sayingira nnyo ebintu byakabuli nabanga nnyo byampole byakawoolawola nasaba nenga ne byakabuli nabiyingirangamu nena protectinga nga nnyo feesi yange n'ekirala nti mu muzannyo ogwo nze diiru zange nazizanyiranga ku bbala sayingiranga nnyo kubanga muyingira nnyo biki okujjako awo mu 2016 we nali ntabukidde nga nyingidde waliwo dogo gwe najoyininga esita alikayo era erinnya nenjogera oyinza okuba olimanyi nesijja dyogera nanyingiza
eggaali ye. Lwaki wagamba nti nowologera nsobola okuba mutera amanyikiddwa? Amanyikiddwa kati ye yali ata wawano abbira wano kati naye nga ye wabijambiya nnyo akyaliyo naye kati yaguvaamu yafuuka nakasajja yafuuka kasajja yafuuka yadda kubali badooga abakuuma eggwanga babakibanda bamu badda baatya agamba kati naffe mu lulimi oluyaye ffe tuba twatya ntugaa katulokoke twakkiriza so kati twakola ebintu bingi nnyo wamujoyininga ekibuliro kubanga twakolangamu ate emizannyo egya society tukolamuko society society kubamu kubira dda ntumanyi nti odogo alayika yavaawo bibamu okulabisiza ddala nti kukima ssente ensajja katuvudde mu busimu kukima ku ssente ensajja nti no SB4 bamuwadde ssente alinamu ebukadde alinamu 10 ezo tuzikime naye tetulina miriro netugera ku kizikima nantina majambiya dogo netuzikima tubaako amanyi okugula eminyolo buli omu abako ne professional ye nti ennyumba nze njagigula mulimu embwa 3 nze waliwo dogo nga kabaka mu mbwa aba yakayingira embwa nebeera nkambwe enkya nevunnama gwekula nga agisirisiza geta nagisirisa so kati kubaako buli era nga muzikimayo nga bazinga tozi kati naye ebyo byabangamu nga tebyabanga na mirembe kubanga bakasi babanoonya so kati nze ebyo nabibaamuko katono nnyo nenzira mu mpoole yange naye kati 2016 naye nga tubba amasimu gano wabeerawo babayita bapromoters bayitanga bapromota bakalisimati nga bajja nga bazitugulako oba nkubye ekipoole ekyo twabiyitanga bipoole nkuba ekipoole kyekyo nze nkyagalamu emitwalo eki oba kya miliyoni mmeka kyetaano nanti nze nga mmanyi nti nkuba amasimu nga 50 gyemitwalo gyange mmeka balamu awo 25 olunaku nga osobola okuba amasimu nga mmeka? Nsobola okubamu amasimu nga 5 ekitono ennyo 5 nkuzina ennaku ezikwase ezo zi Saturday ezo zamwe madaalo gazitegedde ezo nti ate kati waliwo dogo ya launching ate kati nti Kamiri ate kati yali ku cricket ovu katugenda bakubamu buli afuluma mubategere no wabbali mabbali ne munda muli wali mu byokuzannya ebyo nga bipole tubijjayo mu kawolawola tetulabisa abogukubya owanyisa emikono otamidde nga fate ffe tuli mu nsawo zo naffe twefulanga abagumenyeka naawe so wali okubyeko ne bakwata tugeze kati nga mukajjagalalawo ne bakwata nti mubyo si nnyo naye nga gwali gunkubyeko nga tebankwatidde mu action naye nga bagambye ne bajja ne batuyoola ne musanga cases poliisi yayitangamu wesa tebakusanzemu n'enjaga edda poliisi edda yali nga kaali nga bakukebera ne muno kati fe obwanga munywi wanjaga era in one way or the other olina okuba nga wateekako ko muno emiti kati obusigo buyiikayiika mulanga mwalimu ba poliisi obugezigezi gakakole kati you see what is this now kaba kaweddemu eza wasibibwanga naye kati wakubanga zina bapromota abazi bange baali bagagga nga ngamba dogo nga SB4 mwana gwagula amasimu gange mwana gunkube ne bayitaga ekyabiri jangu nzijeyo ompemu ennaku 2 nkubira obusimu 10 era ng'okimanyi omusudani nga ina ne bendagira mugamba gwe dogo mpala obusome mubiri gwe nga ina ne bendagira gwe nzibirayo nga wonye bentuma nga sigeze nga nzigwe njagala obusimu bwonna otabubba todda mu ghetto yange nalina obuleta komanda abakomanda so n'okugamba omupiira ogwo nga gwakabi katukyuseemu nyambale kwogo ate ng'ogwange mukadde ng'omusanga busanza olonga empamu era byedda byenkugamba ebyogambye ng'edda nga tugamba mpako ssente ate byedda byali birungi naye ab'ennaku zino era nga nkusanga bulungi ngamba dogo wanyumya nnyo ffe twagala tunyumemu ebintu ebiri ku matu dogo nange njagala biwuliramu olina nga Paulo Mula akola wati dogo bagambe naawe yanguwako obikwata tolina ku ssente edda ng'olinya bulungi boda y'omuntu nakutusajja kutwala nomugamba mwana dogo siinamu naye sooka ombe nekuze wakoze empaayo nange sabo gwe dogo olina okuba nga akoze olinamu emitwalo ng'ekyenda empaako kyebiri ate owakanye
akocha so kati edda byabanga era nga batuga nga twazambulanga budogo buno buva ku ssomero so kati tanako oli osanze n'olemererwa noyagala okumusuna n'olemererwa tugeze simu neekulema dogo ne yeebuusa ate n'apapala nnyo akuba woololo nemuyayanaawo nga mulaba mission temuyinaawo wiini bina byonna wabikola wafunamu ki ko buli mulimu oyinza ogaa nti SBF okoze omulimu guno ogw'amawulire mu myaka 3 nfunyemu emmotoka oba nfunyemu akapoloti gwe mu mulimu guno wagufunamu ki mulimu ogwo sijja kulimba ntino nafunamu naye nafunamu obulamu nti SBF tewali site kafo gweko wali okubyeko kesikubangako tewali nebibale tewali kafo kenna tewali muyimbi gwe wegomba tewali kafo kestakubangako mwana wa mama tewali kasino gestakuzi kwegamba namanya nnyo Kampala nze mbera ne bano abantu bange mu motoka engeri gyembayisamu ebikuubo era mmanyi no batizinga no mumanyiwo nti site yote yona site mapu ya site ndi wano twakubamu kale n'empanvu bamu kwentuyingira muntu kakati tukatugenda tuzikime ku boda ya Uganda ne Sudan nga tugeze kimalegu bamubairo bamane change azabo twabakimangako sente tukanga tugitwekeko wali abayimbange Kongo wali tugamba nezo saziyingirira nnyo kubanga wini zabanga ntono ngino kwa bagenze ne babakubye bonna wini zabanga ntono nga badogo bazikima bana jomage nangeregu nga muba moyinayo connection yeyo era wabera yababbi bayo nga tuconnectinze nabo naye kusengera tuba byaffe naffe tuba batambuze ntujja netufuna obulogi bwe tusulamu tukampinga mu kafo tubeeramu ko magezi tujine tubega akafo tumanya kine baba tusomeddemu omuzannyo omukulu ogubayo tubamane wabangawo ora ogenda ku board ezo bamani changes batulo ku ne sente zaabwe ku meza abo batunyumiranga kamba kuba tubakubira wano tumulinya kagere paka babasajja baswanga nesene mu busisira bwabwe nenga ina akamunduke ningira iji anywamu ina akamunduke nenga akolaje temati yanga mundu twazikimba abana bazikimanga jukira nakyo bo bazizo omuntu nti anyuka sawe eti senda ziteka mu sawe eti akasisira kakanoza kasulamu azisuza mu motoka asajja batasuute batekasene mu banka bazisuza mu motoka bazisuza mu ki sisebyo kube motoka nenji kubana waliwo akumaga twakolanga nga kubawo ekirokozo nenzi kuba omunyolo n'engutta oba nenjikuba babeerangawo kakoota ensikayo so kati ebyo byonna twabikolanga naye ng'egyo emirimu sigigendako nnyo ndabanga nnyo ow'empoole era nze yali kabaka mukuba endoli endoli ya gundi amuza omumanyi ow'ekajansi amuza erinnya ndiwulira ku amuza bali bangi kati amuza nkunyumiza amuza embozi gye namuwulirako nange gye namukolako amuza yabba nekenyininyini neyebba ye yagamba buno mwika tewaliwo yamusinga kubba ewemu baddogo nokuba endoli kati bakabaka b'endoli wali omulala bamuyita crack just a crack tanaba kulokoka ye alokoka oyo yali kabaka w'endoli ffenna kwe twayigira bamuyita just a crack namulabyeko ne ku Sande mu Kyotala ali awo ninganga mu Kyotala akyazi kubeera kati simanyi bulungi naye yali yawengamu nga anyweddemu ku drug wayo gye bayita enchwiri yajjako chuti awo ebbakuli awo era ebbakuli we babeeraawo so kati ebeera eti endoli yempoole mukubyowe kakawolawola kati just ekigambo tuba tuzibwaddwamu naye ekigambo kikimu musazi wansawo mukubi wa ndoli akuba endoli kati nekipole wano wekiri wano mama ekyo kigenda n'essaawa naye tuba tunyumya wano nga nkyali mu bintu kiba kino nga nkyali mu guli omuzimu era nange sobola kuteerera nga nkiraba buli wemala kutuyamba nkiteekingako kati oba ogenda kunjiyo te ng'oliawo maama ze nkubidde kivaayo ala mpozi nga bakyalibo webangize naye tugeze oli awo ndiwa nankirabakaawo
sesuza senta nembanga azija ega bana ate banange nkijayo ngomuzimu kuli kukyaliwo bagamant once a soldier is always a soldier anti kati ebintu bikola mu bwakabaka bwa Katonda wolokoko bolokose kubanga kati nzija mu lugendo lw'okulokoka kugambe twabelanga naku mati what can you pick those people and you see who's calling kubanga bakubye nnyo so kati twabirangawo ku nakumati kati nakumati yaberangawo ate ngeno wansi waberangawo Centenary Park omwale obalanga Kyoto mwale obalabala Babachu Laftazi mwabanga mu Kyoto Babachu Laftazi Segera so kati atako kanako naka kavuba kati ka Centenary ngakakwata Saturday romukaga Laftazi kati nga buli lunako mubamu akabala kwase kati romukaga rally Laftazi mama ngatubeera mu Laftazi nga akabala kakwata wekati kati katuveeri gwe tuti tudda ku Centenary Park tujima tuyita mu Amnesia tuba ku Amnesia nekida ku walaka bataka high table ewasaimo agwaja abagiranga aho nga tuba kuba nomisa mu top pub emujja musa ku Hanizi aho neirega machi mu bisala bya Venom obejjukira Venom Nyondo Venom nagane chaliwa ngakabaga ngakalaputo deka Venom ka kuba kalinaga ngefuke yakoma onabaya kuma wakaba emizanyo jagwiranga ona kubanga Venom bounce wawo yatubounce nga bounce obunene bweguti watu bounce bweguti nga gutumanyi ogwago yatubounce nga atumanyi ngero lusitumutoka ko butolosi ku Venom wawo anga yamba usati mirundi ebiri Entebbe road ogimanyi eyo gwe Venom Nyondo mama twakuba bubala bwali bungi obwa Casablanca eyo Casablanca kasa ne Casablanca babanga corporate rango jonyumye baba usinganga ne dressing code gundi Musa omujukira bawonsa wa Casablanca oyo yanjoganga ayoko magwe toto daye wakawebake kasa baba usinganga era nga doga kola ndaga era nga bifala tubikubamu tubintoto nga tubino so kasa yakunganyanga bayimbi bangi gudwafunga wabanga abantu bategeera era nga tebake wagulu eri sewe eri muzikololo nawe jo kokolere ya malala ku bantu be watabalanga nabo 50 ngojje ko ligo bayo changu laba banje abafa siyo eka banje abafa banje abali upper sawa zinonga upper myaka jamu nga gwamuli ali upper yi banje abali upper wala omala mugenze ko commission nga mugenze 50 ne mukoma wonga temuchawera mirundi mingi ate jukire gali eno nga bikasede recruitinga bamuchali eno osanga dogo nga ate ye mukube ndoli azijjayo kati nga tumuli recruitinga naga mwana madengo ndi badogo bemengo bemulago nenga badogo bali siro ninjaga ninye ya mwetambula so twakulicruitinga nga ada mara kumugeze santi tugire nati yaba kazanye mu film je mulaba amasimu gano kuba nze wiki mwembe gabanzi byesimu yange ngamba ko wala nabuliranga nga kubbe simu nokubira wala muntu gwokubira nanga nti jango ginone wano basi manga tundanga wabanga ba promoters gisage nanganyona masimu mukatale wange nago galinga kemiwunyo nganje kuba ngajituza promoter neche nyawira kwa promoter abo baga ochanga serial numbers nateka ku serial number empya nebadamu nebagambaza nebagatundanga e Rwanda nebagateka kati nsimu bajibbanga eyo nadamu najambaza jacket empya ngaji tunuyira nyeno edda oli safe kadi ngazo nonga ajambaza kati eno Samsung Google Pixel Google Pixel nonje mu zibomoko baba dajinguza no jinguza naye kati eno bajambaza badamu ne bajambaza baka always tachuka kati nga serial number mwe zitachuka serial numbers iPhone tezichuka era iPhone gwabanga chokoli cent izo nekati no ebisere bitwabiranga Samsung Samsung yalinga yakabi ebitekine ebyo bakuwa sente nga
tebesisemu bitekino waliwo ebisimu binokiye ebibidda naye kati zino essimu ez'ebbeeyi tezibaamu ssente wawo kamini kabanga kani mini samu bwabanga naye nga yo era webanga iPhone bagambira mwana tewaliwo ti era gankweyo kyenkuwaayo iPhone teyabangako vako lyonna naye nga amasimu agaliko vako bye Android ngomanya nti oluusi osesa eri mu ka laptop oluusi okozesa akasawo kalimu booki kitegeera so kati byabangawo ebityo gyali gikuwunyiddeko n'oguza promota namamukwata nga nti ono yeyampadde tetwaguzanga bapromota bafala okujjako bano baddogo ba chapati ogimuwa ne bamutrakinga oba okyali awo mu ggeto nagamba oyo yakampadde tukira ffe buno obusimu obutono buno bumapeesa twabulyangamu chapati gamba mpaayo nkirayo lexbid n'omuwayo akasimu kati nga oyinza okuba akasimu ako kagenze naye nga kagendeddeko ebintu bingi ne bakatrake nga dogo bamukimye agamba nti kalongo namba kaba kaweddemu bangamba nti waliwo wemuwaayiriza tugeze nga oninako obuzibu ne bakukwata bagamba nti oyo yeyantumye naye kati ffe tetwaba nnyo mu bubbi bwa kitowe butyo ffe byabangamu siriyasimu kati nga bakinkuwaayiriza okujjako okukubisa oba kubisa omuzinga ne gunkuba ne bakago ne kampitirirako eri ne bakankuba ne kanoga ku poliisi ne bagamba tutwale eri banno oba okyaho mu kayumbako bali bakikozeeko bali bakinkozeeko ne banteka kodi Kampala awo kiboko n'enyuuka ne bagala otuvuganira nabimaliiza byaggwa nze nanya abapromoters bange nga yagendaga Kimanda bamukwase ate nga era tulinamu ne kubakyala abalina ku magezi Kibanda bamukwata ateekayo kyakwase ka bizinesi kalina wamwokyayo obukadde nga 5 yali serious ali mu katale atunda bintu bye bakwata sebe atanaga kuteekawo ne okola ki novaayo kyekyo njogeddeko nga nti once a soldier is always a soldier omuntu asobola okukola program eno agamba tebusobola muggwamu obubbi oyo munange badde nkugira nti obubbi nze saali mubbi mbeera yandeetera okuba Kimanda era nzijukira nze ndokoka ntya awo ku nnaku matya awo we nalokokera ndokose manga olunaku makyo twabba essimu badogo benansana be babba ki essimu eyo kati nembalaba nga bajjayo ekipoole nendowooza bajjayo ebintu bingi kubanga nalaba nga bakuba omukazi ekipoole bamukuba akasawo bamugjeeko akasawo kati nze najja mbamanga manyi ekipoole kikola ki jjukira ku street nemba siri mu gurupu yammwe wembalaba nga mubba nange nemba mulimu automatically iriteeka lyababbi nembasanga mumenya nyumba nga nange mbegatako bwegasi netugabana kati nembagamba anya aliko mwana bagamba badogo mwe story kibiki mbale mukuba ekipole kati mwaga kitulyako mwana mumpeko bakera mwana kasawo kabadde mu kintu kalaba mwana rongo nabo mwana tulemera munyo baga ka kisimu story kitugitunde nange mumpeko bochi ngaba ate mwana kati sere ani promoter na promoter watu emu sent promoter ita naba kujja nenga mwana kipole ka kisigaza nja kibatundi anje bawakana bali banji nimbaga kale ka mumpe muche mupa ne bampa memory card ne card eyo zile waka 2016 mwaka ogujukira papa yali aja mu Uganda bili mukago ogujukira Kaihura yali mulala muko bili mukaga yali presidential year ngabalonda president boy wange batunonya Kaihura nakuba ebipande nganonya buli mubupi oba wakatuke bakuli vano baba nonya wakatuke mengu banange rongo namba banange mwe batopo baba nonya batopo nga banonya buli top akulira buli kibinja kyababbi bonga bategeera batya batumba nyanga abamanye ndo emengu aliyo mu Lugwala mu Sudani abamanyi rasta njakulaga ko bifanana nali mulala muko so kati yao obulamu ne bunzi gwako kati nkwata memory card eyo sagitunda iteka musimu yange njiwuliriza nga sinaba gitunda kubanga bagitu yali 16 GB nga so jimpa mu echeji iteka musimu mpulira obuyimbo bwaliko kwaleka kayimba akabalokole mwalimu ebigamba nti
ndigamba abaana bange era bali kwita Katonda kayima ka Justin Nabosa joli Katonda gwe Katonda kati ntumye ewe ntunulira Jones jimulamu wange nenewunya okwagala n'ekisa nali sibisaanira kayima ne kanyumira naye mwalimu akagamba akankomako ndigamba abaana bange ndigamba ky'abaana bange nti nali mubbi nti nali muyaaye nti nali mufere bwe najja okulumizibwa munze taliko okulumizibwa kati nembaya nga mpuliriza akayimba kumala omwezi mulamba nempulidde bwezegamba genda ku mukyaki kati nali mmengo nga tubeera nnyo ewa Kayanja Kakabaka nga mbeera kosa tujja ya Pastor Kayanja omutima ne gungamba wali batumanyi ng'ababbi nga era batumanyi tunywera awo njaga batumanyi era tuli babbi baawo naawe kyatulira kalolo baga biki omutima ne gungamba genda gye batakumanyi nempulira eddoboozi nempulira erinnya lya Pastor Bugembe kati nga Pastor Bugembe ne mu story eyo mwana street biki nagamba edogo amanya nga Pastor ayinza okukola ki okuntegeera nzije ewa Pastor nendokoka 2016 awo n'amalasita go nalokoka baali tebannaba kuntegeera bulungi nembuuza baddogo story kimwana nze ndimu buyimbi kwaya eruwa ne bandagira kwaya ne bagamba netosobola kuyingira main kwaya genda mu yabavubuka yabavubuka kati ntuukawo ndi mukyankalamu nze mbeera nkubiddwa bambuuza gwe story ebiki batabiramu story nga njikutabiramu wano badde bwenti ne bwenti kati baddogo ne bategeera mugendo nagenze ku kyaki ne bagamba oyo kibanda ayinza okuba alina agekubiza naye watulabisiza tujjamu kima kirala ayinza okuba abala kubba Bugembe tusooke tulindeko kikyazzaako ayinza okuba ayagala bamusomedde omulimu gwa Pastor Bugembe ng'ayagala mubba nembeerawo nensalako enviiri nembeerawo nempandikamu awo akayimba kati ninyo wano bwe bakusibira wonna nga nve tebazikusala nze saasulanga saabeerangayo bbanga bakusaako ng'ogenze ku prison saayingirako prison yonna byange byaggwerangako ki oya ku poliisi tebasalirawo wayo enviiri bazisala bakutwalako ki osoberamu n'enviiri zo ku poliisi sebo tebasala nviiri okujjawo nga osiyaze nga gaviri mukasaleko nebakusamu naye bakusooka ne bakwinja kasaguwunya n'olaba ekimotoka nga kize eri baasi ebaasi oba uniform eri kabaka uniform yero yammwe nze kati sagendako ku prison asimanya prison gwaggwerangaawo wayonyamu kano nze nsaba nga muyaye yala abanga muyala ayinamu era nga nze oluusi nkumamu n'abayimbi naye nkumamu ate abayimbi ebipole byabe nesitabibba nebakuma kibanda soko gyotukumemu zole yawe ebiki abayimbi bedda byabanga serious bano abakati gegaali sebo engumi eyanyokeranga okukasa nemba babaniako ne bagudwa ife okuddamu okuyingira kasa naliwo nami atakokawo nebifumira nemubukedde so kati nzize ku kyaki nsazeeko enviiri ndokosemu mumanga ntandise okubeera n'abaddogo awo aboku kyaki naye nga ngenda ku kibloka nenywamu enjaga yange nenkola ki enkoma binanga ebifuukira ddala serious nembeerawo wakomanga kunywa akayaga kokka tewaddangayo eri kunoonyaamu munanga ate navaayo ku street ebyokunoonyaamu naganze yali mbeera kati maze obwongo bubuzi okuse sibbangako ku kyaki bukyambangawo ku kyaki kuba akwaniriza banyaniriza era njagala okubeebaza Pastor Bugembe yawe yantegeera nanfuula omwana we nenyimbamu awo akayimba bakata Salvation boloko katukola party Salvation banange nekakuba era mbavubuka mu kanisa zonna ne batandika okundabanga serebu ne banyaniza kawo ku UBC omundi gwange gwasooka ne ku UBC mpa interview no gyendi mukuwa banange Pastor Kaiwa nampita nangamba omwana oyo yalokose banange story ng'ennyumba banange ayimba bulungi Pastor batandika okunyaniza Pastor Sebadani agamba mu mwana oyo mumundeetere Pastor Bugembe nga buli wajja ku kituuti ninayo mu kibanda wange bamayimirira awo nange nenzero nkima bakibanda bangi tulokoka abakibanda abo ne bakiza nti ndokokedde ddala okuva 2016 paka kati ndi mu kanisa so bwe natandika awo 2017 nempulira eddoboozi lingamba ddayo obulire baddogo enjiri nemuga Pastor Bugembe njaga kuddayo obulire baddogo enjiri Pastor Bugembe n'awakanamuko nagamba wakavaayo lindako ogume yali 5 December gaba mazaalibwa gange nengenda
nenga pasa kugamba njaga kuze sharing amazalibwa gange naki entandika ekyo bata ghetto church tubonge era nze yatandika ghetto church mu Uganda yonna. Ghetto church yebeere etyayo church no jimujiteeka mu ghetto kati no church era buli Sunday tusaba wano wajjulo okuva eri paka eri bana ba ghetto bana ba street abavudde ebweru Emmengo tulinayo Latent West nze ya introducing ekigambo ghetto church baberenga bate Katonda okutwala church mu ghetto njja okwebaza nnyo omusajja Pastor Wilson Lugembe yanzikiriza munyo yandera nnyo yanjigiza ebintu bingi natandika nga ntambulira mu motoka ye nga atwala buli wamu ngatakutya kibanda no waddala muko tatali mu bya kitu omutima gwe guli pure talina kyapanga ku bulamu bwe nga omulaba waali Musumba Wilson era nali naye nanyaniriza nansomesa nanjagala nnyo ninfukira ddala omwana era nze wengende wa Musumba sinne mu kisenge nyingira nanga wesaati ogitwale ekoti gitwale nafuna omwana wa spouse ne banjagala nnyo njagala okwebaza kanisa yange eyo nange nenkubamuuko nenze omutima gwange negulumizibwa nnyo okuddayo sigamba byatwala njiri ndekeyo omwana omutima gwange negunuma nnyo ntwale enjiri ate neddogo nkole ki mujjeyo sibino byakutabira muntu njiri nomugamba mukama akuyamba nenga mukama akakuyambe nga nange nkoze eki kuyambyeko so ne mujjayo ntandika kujjayo baddogo bangi natandika ne baddogo bana ne bawera 10 ne bawera 15 kasazo n'abana 305 era wano mukujja mbaloko ne ngamba Apostle Rich Zion kuno ku kyalo ndoza nza ensingo kubako ne bikoje nnungi nyambi abakyala bakuno nyambi abavubuka bakuno ntaddewo emirimu mukama nyambi nazigwirawo okenzijje omwaka gwadde mbadde Germany nengenda ke Netherlands nina abazungu mikwano gyange gyatandika oyimirira naffe kati wano nipeda abaana bangi sente ziva Uganda abantu abasinga bali bweru banyambyeko so kati nkola social working nga nengira mu societies era kyeba mbadde nkusaba obereko wano ku Saturday oba ku Sunday olabe abantu bano ku bulamu wale somalita bulamu nina y'abaana bawera 37 awo ku St. Joseph n'ogenda kati era sawa 11 nakusanga wano nina abaana 67 like ndani bakibanda group z'abayayi z'ababinze bulidde enjiri bakibanda bangi benjaga okulaga kere ncha na video jengendo okwata y'oluyimba lwange babitateo somebody about Jesus bakibanda bangi ne mbabulira ogenda otasanga meka nagikwata lunaku sawa tutajja tandika sawa nati katolabe enkube etonya atubanga twagi tuizo okugikyusa abantu tujeka mu ya house awe Emmengo so nja kuba kwa communication and location so nemdabira abana bangi muna yakati kimukubye kimbe kimukuba muko oyo bamusula kasasiro gola boyo muna bamusula kasasiro senga bamuyambako so netandika okubanga numirwa bwana kati nze omutima gwange ate kugenda nnyo si ku bantu abakulu nogenda nnyo ku omwana ngoyo golabye kati nembujjayo bungi nnyo obwana obusula mu bikotiya era obwana bwa scrap era njaga kwebaza mukama ati nankozesezza njo omu ku balokole era sawa zino ogenda mu ezo award ezisinga ez'okuyamba za humanitarian mukama era n'ogenda n'obuuza kunywa obuuzabuuzi mu bwalokole muntu kyasinza okukola charities eziri alaali ojja kuyita bajja kugamba Papa Rich Zion na Apostle Rich Zion so awo mukama wantadde mutima gwange gwaganya abantu I reunited with my parents era tata wange ne baganda bange tuli ogwo tata jali bulungi era recently bali balonda chairman wa family yona asalawo batunde nyumba abasalawo watu batunde tata sebonze chairman wa family yaffe gogoba je wagenda ku mukolo nga utamanda kwa family ze chairman basenga banga bampitanga omubbi bagamba nange mutweleze yakasawo ko muchere kwali sebo ngenda sebo ngende ewakasebo kati sawa zino mukama ampadde omukisa era kino kyenkola sikubyamu mapesa nkikola okuva ku mutima gwange era naga mukama tinyizo kola ki okumuddiza mu mbeera gye wayitamu ne bewayitamu kagamba kikoso okugamba omwana aliyo omwana aliyo yavubuka nga naye yegomba ogenda ku street kinyizo omugamba nti no amazima street is not the solution street is the solution kino akangende ku street bambodde no nze nkubamu akafaanyi senga
nanoonyayo ko omuntu w'ekika ne mwesibako kitegeera street kubanga nze osanga saafiirako nego oyinza ofiirako kubanga abaana bangi bakoze eki osanga nze saafuna kasima kabi kunsiba mayisa nenzi bataano banga bakyali bali apa bakati bali myaka 15 bali myaka 2 kategeera so kyenyiza okugamba nti nno teweesembereza kuyiga ebintu bya kibandabanda nti no ndi anilule teri muntu ali anilule ndi neggwanga lirina amateeka ndi neggwanga lirina abakulembeze ndi neggwanga lirina alitwala neggwanga lirina abantu so kati teweetekamu kibeera nti ndi anilule amazima ebyo bino jja byeyita naye nga amazima mu byali toba tolina ki kyoli nze nalokoka nezijja mu nsi y'abantu abantu nga mmwe obuvunanyizibwa nategeera ate sifa abaali abagezi fa abaali abadongo gwabeera omudongo okubeera nga ssaawa zino golowoleza mu nsawo ya munno okubeerawo nga golowoleza kuweebwa bigasaawo mpaayo omwana njokyayo kugonayo kyayo ddi ku bantu so kati nze gwe yali baali banjokyabwokya ne kati ssaawa zonzaayo kyayo era nange nnyumirwa okubanga nti dogo omulabi oyo nze maama nze taata ategeera nti badogo bangi abali ku masomero nti kyavunaanyizibwa ate kyakitiibwa kubanga bayibuli egamba nti omukono ogugaba ate gwe gufuna hand which gives receives nti ate okugamba omuntu ayamba abanaku aba akomye ku mutima gwaki gwa Katonda ate bulumu Yesu bamubuuzaako oli yamubuuza ati no mujje muyambe munna bannange mumunaazeeko afunye obuzibu mutwale bamunaazeeko bamwambaze engoye empya like ekimbe kimukubye muna ogende onaabe so kati antino Bible lumu bano abaweereza ba Mukama monani aba disciples aba disciples ba Simon Peter babuzaako Katonda namubuuza naye eddiini entuufu tunaasomanga ddiini ki ekiri mu Matayo omwo tusomenga ddiini ki babuuza Mukama waffe Yesu Kristo eddiini nabo bagala babuulira eddiini entuufu gye babakola ki gye babasoma gye babatambuliramu n'abagamba eddiini entuufu yakuyamba bamulekwa bannamwandu abantu abanaku abantu abatalina mwasirisi if you want to be munaddiini ng'owulira eddiini ogyagala nnyo yeddiini entuufu tebaga nti ongemusoma eddiini bweti byali ebigambo bya Yesu so kati wandibanga toli mulokole nenga gwolina omutima gw'abantu obusinza abalokole bonna okitegeera ne just kyemba nkusabirako kyonna lutuuke naawe okize nti Mukama waffe Yesu Kristo ye Katonda omwatule omukirize naye nga kyokola kyovala nga abantu abayamba abantu bannange bannange ne babaddiini ki bannange abantu bobeeramu gwe nkola banyongo oba n'abantu abayamba abantu basajja mmenya mannya naye abantu abo emitima gyabwe mirokole kategeera basinga balokole bana abagenda ne basolooza sente mu bantu pastor nasolooza abantu sente mu bantu nenga tosobola mutwalirayo munga osobola story nga yakuyamba notafunayo ofuna simu z'abalokole bamekazi ofuna kyo ba pastor era nze nabagambako nagambako abantu abo ne bagamba mwanisanga omukyalo oyo mama Fina nga ali mu ggulu omutima gwalina mwefuula nti muli balokole naye kati nnyo okwatula nno nati ngamba nabagamba mwandisanga omusajja omukyalo oyo ng'ali mu ggulu omukyalo oyo twakulanga ku kyawo nga aji bagagga nnyo nenga aji yagabira abantu omukyere yagabira abantu abo Mukama yabawanga nnyo omukisa kati bo balowooza genda kusaba kusiiba kukanga mu nnimi alalala eddiini entuufu kola ki Bayibuli ejyogerako era kyovanga lumu yagamba Yesu nagamba we nalinga omuyala wampanga ekyokulya gwe wayamba waddi Yesu ekitegeeza w'omunaku oba waddidde ddala Mukama waffe Katonda waffe muki era okoma nnyo ku mutima gwa Katonda n'osinga oli omulokola asiiba mu kkanisa nga tasobola na kuyamba muntu yenna so kati ffenna buvunaanyizibwa bwange obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna okuyamba abaana mu ggwanga abaana bangi basula mu bikotiya nina outreach natandika bagita ghetto to ghetto evangelism nga waliwo omulalu gwe story yo nagikoze oba ojayo ku social media zange omulalu gwe nasanze amaze omulalu asabiriza okwenakulabye ku bitala ne Kasubi amazeeko emyaka 10 twanywanga naye enjaga oyo omulalu gwe nakoze Roy namujje ku street namujjeyo nga amaze emyaka 10 nga yine nawunya nemuteeka mu motoka yange nemuleeta nemusaka enviri nemumwa engoyi zange kati ndi mu monitoringa
ono mulala era ogenda ku TikTok yange stories zo gyeri era yo story yo mulala owozo yakubye nnyo wona yatambula nzidde manje walabye ekitegeera gye walabye no so kati nti abantu abo just buzibu bafunamu ko buzibu ne oba omukwatiddeko tukwatie ku bannaffe nga tubabalaako nti no ate kamera nyambire mu kamera tuyambe ku bannaffe n'omutima omulungi oyo mwana oyo omusanga ate nti minister nagamba nze kyaliyo yanyamba nze yinza obutanyamba nakunyamba naye nanyamba ddogo wange nagamba abaana b'oyo omusajja taata we yakola ki nakula negamba nnyo nakati nkyakyeegomba waliwo omusajja aliyo mukono mwita Dr. Kefa Sempanji ni mu kijambi yalimu musajja neegomba omulaba Sempanji awo twagwe mu kijambi yawe wali home ye awo mu kijambi yawo Sempa era nze abantu aba inspiringa oyo Sempanji inspiration wange ono musajja mulandozo ojja musomako yali musambi wa Liverpool Sadio Mane banange story ya nonji musajja ayambya abantu so abantu we batyo mulimu abantu abalina emitima nga sijja kweraga nenga gwe mutima gwe so Sempanji omwogeddeko bambi yetaga kunoonyezebwako era ojja kuba otukoze bulungi namunoonyako bangamba ali side z'emukono eyo nakulako ku kagayi bakaita ka Patrick walayi hanaka ali side nina kudamu munoonyeko nomanyi omusajja oyo abantu bayayamba so kati nanga stories era nawira nga Maddox yamuyimbako Kefa Sempanji alakayimba kayamuyimbako so nga tuwumbawumba kwesi family tugusa ensonga mbeera ki esobola okukusindikiriza nnyo okukunyigiriza noddayo gye wali tewali mbeera esobola kunyigiriza kubanga nalokoka SB4 njagala kugamba mazima nze nalokoka nakkiriza Yesu okuba omulokozi wange SB4 kuba mwaka faananyi story yonna gyekunyumiza nga mwaka oguwedde mu January omwaka oguwedde December yonna New Year Christmas nagirira bweru kitegeera kwa mwaka faananyi atayina yasulanga ku street sawa zino nga nze papa wagana amaka kwa mwaka faananyi omusajja yatambuzanga enguudo nga ntambuza bigere sawa zino nvuga emmotoka mpya kitegeera so kati ebintu ebyo byonna tewali kisobola kuzikiriza kuziddayo ate kirala nategeera Katonda wange si lwa bintu si lwa mbeera gye yanzijamu nalokoka nategeera nti no Yesu yekkubo amazima n'obulamu era kakinkakataku kutwalira enjiri eyo eri abantu abalokole n'abatali balokole so obulamu bwange bonna tewali kisobola kunzizaayo nze abalokole bankoze ebintu kubanga tebasooka kuntegeera nayo gye gundi waliyo ebintu ebyo gye bisinga kubanga kubamu akafaananyi nabo abaali abalokole baali bamalaaya abaali babbi era buli omu pasa nagamba kati kwegamba mulimu omuntu kati yawona ekyo so kati obukyayi emitima emibi emitima gy'obufuusa emitima gy'obufere emitima emibi gisinga kuba mu balokole ekyo njagala nkikuddiremu nga ndi mu kamera abantu abakyasinza okuba ababi abalina emitima emibi abataagaliza abalina enkwe abalowooza nti no be ba assistant ba Katonda naba SB4 mulabye be balokole balina emitima naye abo boolaba kati musajja gwe nkulabidde ebbanga ddene era bunaku nsaba nenga kati ffe tubatya kati SB4 namuyita wano akole story yes tubatya kubanga oli musajja era nze waliwo wakolako story eyo wakola story ya Clevaje nengende wakirevaje bobuuze nengende wakirevaje nenteekamu sukali nenteekamu omunnyo nenteekamu ebintu nemutwalira kirevaje era namusanga n'oyo omusajja Koloba ne bambulira yedini yaabwe y'abatuukuvu biki nagenda nenga story njirabidde ku ggwe kale naffe tunoonya abantu ngammwe balina stories nga zino ezisobola okuyamba omuntu nemutwala nenga alabira ku ggwe kati bw'oŋŋamba otya gwe omulokole gwe pasito wakabi bannange olwojjuza ebisaawe tosobola nakuyamba wadde n'akaana kamono omusajja asobodde okuzza omuntu eyali yazaawa n'amuzza mu bantu naye nange mugatako ettaffaali era nze mbasajja mwe mbawannyo ekitiibwa kale mulimu era bali ababikola nga baagala funamu ne mulimu n'omusajja ng'olaba akikola kuva ku muki ku mutima gwe so nze njagala okugamba nti abalokole balina emiji obiraba naawe abasajja engeri gye beeyisaamu abasajja badda ku kituuti kya Katonda ne bakifuula politics ne bakifuula ne batandika ovuma ne bawemulirako
okitegera bali badde examples ne bakola ebintu ebitajja okategeera ne banika obwerere bw'abakyala baabwe ku bituuti so temubatya Yesu akebera mitima yatumira mutima naye just because tuba tusaba nti ye kyayagala omwatule ogambe nti nzikiriza sitaani mwegaana amalogo ngeegaana lubaane ngeegaana nafuuka omulokozi bwo naye wandibanga tonaba kulokoka naye ng'omutima gwo gwekubamu akafaananyi eno story yono omusajja Nuuwa bagamba Bayibuli egamba Mukama yasanyawo yazikiriza ensi yonna nobadde okimanyi nti nno tiyasooka tiyanoonya pasita muzimbire eryato omwaka omulembe gwe gwalimu bannabbi gwalimu abasumba gwalimu ababulizi b'enjiri naye yanoonya mutamiivu Nuuwa yali muki naye ng'amanyi Katonda era yamala ozimba eryato lye n'anywa omwenge ne yeeyambula wali omwana yeje n'amusekerera ng'anywedde omwenge atamidde n'amusekerera n'afuna ebisiraani ninkulaga nti Mukama yanoonya mutamiivu ng'era akimanyi bulungi mwe temugenda mukkiriza tegeera so wandibanga oli awo toli ku bituuti naye ng'omulimu gw'okola eri mu ggulu olina awards nnyingi nga Mukama kyasaaga kalisenga musajja wange oyo ayatula n'akkiriza kyenze mulokozi we ze Mukama kubanga Bayibuli era egamba nti teri n'omwalingira bwakabaka bwa Katonda naye tuladda amiina era omusumba Albert Twina oba omumanyi musumba wange eyanjatuza obulokozi yalina pasita Mugagga twaliyo gye nasomera nanjatula ebintu byafaana jjona jjona gyetukola giyimiridde olwa bulokozi waliwo entalo ezijja nga gwe nentegerayo ng'omuntu tosobola ddulwana kitegeera Mukama nga alina otulwanira entalo ezo so kati tebakulimba nze ndi musajja mulokole era mbadde nsaba nti nno jje nga ne mu holiday olabe ku baana bano kati story yange ogiwulidde ate mulimu ate story z'abaana ng'ojja kukwata ne ku ttamu gambe so story nyingi eziri kati story ya mwana ng'oyo muna story nyingi so ojja ate gamba n'abantu abantu bajje bakyaleko wano kubanga era naffe tufuna ebizibu by'emmere ne bagamba papa enku weddewo wano tetunaggulawo renti kitegeera omwaka ogujja njagala luli twasonda sente zaavaayo kivula nti abantu bajja naye tebasasula bulungi so kati twagala omwaka ogujja mu May awo tulina ekivu kye tulina ku Norland Road tumugjamu so tukana kafo tukagulira abaana ba ghetto era senga ojja ku Sunday wano ojja kulaba ne abasingle mothers basingle mother ba young teenage mothers omwana nga kaana nako ne kazaala mwana munne waako tulina abangi so nkusaba wano obengo tumonitoringako otwale olugero nenga kinjaga okukakasa twalokoka tuli balokole era n'ogenda mu bapastors wano boza pastor Twina oga richizayo ne mumanyi obaani n'ogenda wa musumba wange Bugembe pastor Bugembe musumba wange ansumbye bulungi naye nange kati nayimirira ng'omuki w'omwana natandika ekkanisa gye bayita Ghetto Worship Church era yemu ku kanisa eno n'ezo branches nze ndi apostle ndi mutume siba mu kifo kimu ngenda mu bifo byaki benjawo ne bombo twatandikayo bombo abalasta b'ebbombo eyo era enkya bagenda kujja wano ate ne wano batuyise ku 7 Hills era 7 Hills waliwo abaana abeera enguudo abo nabo nabatandise waliwo omukomanda abalimu era nabo njagala obalumbe babbi nga basula mu bikotiya babadde emirimu gy'okwera enguudo so kati naabo ate nabo banonze mbeera omusumba waabwe so kati omulimu gwange atwala enjiri n'enjiri gibumbulira nnyo ey'ebikolwa saagala nnyo kitwale njagala nnyo ojja nga tolina sati nezijjamu esaati yange nenkola ki nenjikuwa nogamba kati papa nze nfunayo kapita emitwalo 10 gigikola ki nalina mikwano gyange SB4 waliwo omwana ono nga nina mikwano gyange benyigako nga tukufunira ka kapito nga naawe otandika okola ki tuli mu njiri ya bikolwa si ya bigambo kirungi nnyo era twebaza Mukama okukwewaka amafuta ago tusaba n'abaasigalayo kuba wowulira mboozi ya Apostle bingi beyayitamu naye waliwo beyalekayo waliwo n'abakajoyininga waliwo abasuubira okujoyininga tusaba Mukama nabo abateekeko omukono nabo balokoke nga ogenza notunyumiza akaboozi investor gwamakwerawo kwa Muniji awo kati singa Uganda yalina abantu nga mmwe mu kaseera kano singa yeyagala naye kati otomusuya kubanga ayagira n'asobola okudda mu Uganda osobola okudda kawabeggwe ate nga n'omuddugavu yaddukirawo yaswala nga talina muwadde ne kajjaabu kubanga nzala nkupambaana ne ntaasa mangere ekyekango
ekekango ojuka oluvanyuma nga babakubanya abazungu era abazungu abo when they are coming here basooka bagamba ku basomesa kubanyakuzi b'ensawo bakibagamba bagamba mu Uganda mulimu abanyakuzi b'ensawo mu Africa so kati bakyegendeza nyira bakimanyi nnyo era most cases batambula na sente ziba ku kadi nali bulaya sala ko sente ndio ndaba ko sente nkalu biba bya swapping ono tuchalemedde mu mbeera ya kasente naye eri biba bya swapping kadi yisako na bise ati mundi gumusho anyway quest before media tugusa ensonga embozo ntokomye wano tujabanga tuddanga tufune ku mbozi ez'abaana abalala tubakyayire ku wano tulabe obulamu bwe butambula wena wenna nga oli eyo nawe ng'okola omulimu nga aposo gwakola kama akuddizeewo kwa mulimu abaana baliyo ku street eyo nga si yayagala okubeerayo abamu baagala mulimu abatayagala kubeerayo nga ye embeera yemuyigiriza okutuuka okukola ekyo abaana bano bwe balaba beekyawa nabo booli awo embeera ze zibakyaya naye ng'asobola okutereerera ddala era mu bantu bengenda okwebaza mulimu ne mukulu Amis Kigundu ne Yasin Mr. Yasin abantu ngabo omulimu gw'amaanyi nobagamba ku muze nogamba waliyo omwana ayamba abaana struggle to meeting ku bantu abone tewali abatutuusa kubanga akimanyi n'emitima ejimira n'abantu twongere kukola mulimu nga guno tumanya omanyi okukola booti olina nabeka story kamwe so tusaba Mr. Yasin oyo alimye bana bangi waliwo n'omwana gwe yakampera omulimu naye wa ku street yabadde abeera awo gundi ziti kawempe ogama koona wange wa ku street okwo abaddeko naye ng'omulaba nti ekintu kiri kyalimu sitali minti kukibaamu adde akulembeza nnyo eddiini naye bamuwadde akalimu katusabe mukama akukuuma manyi waliwo ne sitaani atera okujja mu bulamu bw'omuntu n'akubonyaabonya naye tusabe nti lireme kuba nti dogo nga si dogo polemesa kalimu ako kole mukama oli muweera obujulizi nze muzukulu wa Kabajja ku SB4 media tugusa ensonga atuteekamu akasente Batamala and Sons bo basangibwawo nate opposite share bagula n'okutunda ebintu ebikozeeko n'ebikyali mu mbeera nnungi n'ebipya nno babirina batuukirire gwe alina ky'oyagala okugula ne gwe alina ky'ayagala okutunda batuukirire babita Batamale and Sons Nateete wamu ne bannaffe abaziwa and Sons bo basangibwawo ku Mukwano Arcade balina kalonda yenna wa beddings gwanoonya bed covers duvet covers mattress protectors, mattress covers, butimba bwansiri, pillowcases, byonna babirina mu bungi wena hotelo yo so bekwata nabakuwa ebintu ebiri ku mulembe ngate biwangazi. Aposo kuleke newe balo omulimu. Amina. Mpadde okusomozebwa kw'amaanyi nnyo. Nanjagala nkwiseeko olaba na gye basula olabe kuwa gye basula mmere gye bafumbira emmere buli kimu olambuleko ku home. Yes. Tulambulemu ko nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Nateete feba nno ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeeko n'ebipya beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'ebyamasanyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Nateete opposite ne Share songa mu abava ejjinja Mbale eyiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 95 Nyamusanvu 5 yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow! Entebe zawe ziri very comfortable. Ite ku Tamale and Sons. Yaffe tukusa ensonga.